Nsubira nti muli basajja kimala okusindika video eno mu kabox ka Jeno Muhoozi kaine Lugaba. Jeno sibyo otya. Nkimanyi ka video kano kati Balamu amaze okukakuwa. Kansubira osibe bulungi. Bye tukusomako biraga ndi watendekera mu setendekera erya Sunhurst bwembanga mpronounce bulungi. Eyo Royal Military Academy e London. Kitegeze watendekebwa bakugu. Oyina emotional intelligence ya kikacha waggulu. Nti si kyangu muntu ku breakinga layers eza emotional intelligence eyo muntu ali ku level yo. Ekirala ngakasa bulungi era ne kubye tusoma nti watendekebwa akabinja ka KGB abarasha nti era ne Israeli watuukayo watendekebwako abasajja abayisirayiri aba Mossad. Ekisinga okwennyamiza nti omuntu ali ku level eyo ali tu qualified n'okuba nti akulembera ejje lyakasinga Uganda. Emotional intelligence ye ne layers ezifuga kyawulira zisobera okubeera disturbed, broken and completely destroyed by a mere young man eyakulira ebusoga ejinja najja n'asomera e Kampala nayiga ebintu bino nayiga n'okwogera nga ye mwami ono gwolaba wano Alex Waiswa Mufumbiro nga ye deputy spokesperson. Jeno kyewunyisa munna Uganda yenna ali seni nti ku level gy'oli waggulu osobola okutya emia Alex Waiswa Mufumbiro. It is very disappointing and completely disappointing. Amazima gali nti Jeno ye gwali emabega w'okukwatibwa kwa Alex Waiswa Mufumbiro ate ng'ensonga eri emu yakwogerako n'otuuka ekiseera ng'oli uncomfortable, actually too uncomfortable okuholding akasajja bye koogera akasajja kamenya leyazo eza emotional intelligence. Naye omuntu asobola okwebuuza omuntu alina obuyigirize no bukugu obwa bamu ku batendesa abasinga okuba ab'amaanyi Royal Academy London Sunhurst omuntu eyatendekebwa kabinja aka KGB bwe bigambibwa ayina obukugu bw'aba Mossad abreaking bwatya omuntu just yakulira mu kyalo eyo. Jeno kyoyagala okakasensi nti ku level kwoli ku buyinza bw'oyina ne ku sente eziri ku disposal yo, the money at your disposal, tosobola kufunayo muntu amakinga emotional intelligence yakasajja ka Alex Waiswa Mufumbiro than okalokingira munda. Nti kyatuuse kiseera n'afiirwa mukyala we ng'abakuli okumpi tewali asobola kuwa advice nti at least kale ekyobuzira ekyabusajja bukulu omusajja omuleka agenda aziike ku mukyala we. Bonna abakwetodde bakugambye nti sigala ng'olaga eryanyi wamma bino Jeno tewali agenda bigamba lwa nsonga abakwetolodde obawe ekyokulya we babikugambira obajja essowaani y'omugaati ku mmeeza. Jeno mpuliriza bino teri agenda bigamba gakuweebwa munno oli wadde mbogga twala obogga munnange omuntu avayo neyeevaamu n'agamba nti kambyogere ekinaaba kibe era naye yeevudde n'agamba nti kambi mugambe ekinajja kijje. Naye nga byonna bigenda mu maaso ono omwami avuddeyo n'agamba nti musanyufu nnyo olunaku lw'eggulu mwena mwalabye Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri wali mu Lubiri e Mengo. Mu butuufu omwami alabika bulungi, omusajja alabika bulungi era agambye nti ye atwala omukisa guno okusiima bonna abali mu kulabirira Ssaabasajja. Agambye ye musajja munyankole naye kino tekimugaana okuba ng'akiyisaawo. Ndi musajja munyankole okuva mu disitulikiti y'Entungamo eri wansi eyo Lwashamiire. Naye njagala nva kulaba ka video ka Ssaabasajja Kabaka owa Uganda. Njagala kwebaza abalabirira Ssaabasajja Kabaka nsensebuse. Ssaabasajja Kabaka alabika bulungi agunde ayitaata banaye abamulabirira mwebale kati tulaba omulimu gwe mukola nti omusajja alabika bulungi banaye ntunulidde ku mazaalibwa ku misinde gya Kabaka egy'olunaku olwaleero ne mpulira essanyu muli munda nga ndaba the only king we have in the country alabika bulungi ku myaka egyo oba 73
samwa satu jejo bana buli alabirira kabaka the parliament of the Buganda Kingdom buli kintongo lecho nekikwatagana ku kabaka mu Buganda Kingdom. Big up muri gumite kabaka ali gumite ndabe kabaka nembuya nansanyisenga kabaka inalabika bulungi mwewale nnyo mulimu ogwo. The only king we have in Uganda katita kyali kabaka wa Buganda yafuuka kabaka wa Uganda yoyo gwe tukkiririzamu bantu aba no kabaka yasooka taata Ssaabasajja yasooka ne kuddako Robert Kyagulanyi Ssentamu bantu babiri. Okumanya nga mu butuufu abantu bano basaana kwebaza bannange nalabye Ssemmakookiro omwana akuze omulangira akuze ate alabika bulungi ate bannange yabadde asimayiringa oyo omwana omulangira ababadde bamulabangako ng'asimayirinze ddi naye yabadde asimayiringa nga waabuubira ku bantu mu butuufu essanyu lyabadde lingi nnyo nkiddiŋŋana. Era omwami bw'avaayo n'agamba nti yeebaza abo bonna abalabirira Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II mu butuufu abatalimbye. Nga tuvuddeko awo mbadde mpitayita ate nengwa ku security alerts eza mukulu ticca tuwulire ku mulundi guno atugamba ki era nga tuwulize n'obwegendereza oluusi azituyitako ate ekintu nekimala okubaawo ate nitugamba bannange yatugamba twali tuwuliddeko yayogera bw'ati tuwulize ku mulundi guno atugamba ki. Ngenda kusaba okwate kapeesa wali wansi akagabanya togabana wekka saagala otegere wekka information gyenina nkulu nnyo leero njagala osaasanya information enetuuka ku buli muntu yenna. Oyina option y'abantu 10 sharingira abantu 9 akama kasigado kate ku page yo account yo ataina mugokeyo access wala balabira ku account yo ba page yo mwetu betusasanya information tona chovaako Facebook si ya muganda wo si ya nyoko si ya kitaawo si ya koja si ya neighbor si ya ni go kwata bakwase kachi ka share button no sharing information etambula mamala kusaba kutusasanya katambe kano ngenda kusaba mpite omukulembeza Robert Kyagulanyi Ssentamu yabasookera ddala wano wonna waali mumusharingira katambi kano kuba mukubira essimu. Njalo mpite olukiiko olufuzi olwa national platform lubereko wano mu butongole. Njira mumpitire muzezedde ensanga bisibe nanyini kwa bungi atambula Nyandi Sofeti bahabulwa abereko wano. Mutabani w'eddere drinking gin. Abasajja ba NRM bonna abali kyankwanze manyi muli ku masimu mbeetaaga wano. Njagala mbalabise nga temunnavaayo nga bulijjo. Ngenda kulabisa abasajja bonna abakazi nga tebannavaayo nga bulijjo. Njagala mutagingire wano abasajja ba National Advance Movement bonna banna Uganda information jengendo bawo olwaleero bwe balikanga muli kyekimu mujja kuba mulike emmandwa zeewamwe. Nyandi Soferi ne banne bwe bayise olutuula lwabwe ne batuula ekyankwanzi bagambye ebyama byabwe omwenda bagenda okukolerako nga bamaze okulayira. Ebigendererwa omwenda oba kye tuyita Kyankwanzi 9 program for the next 5 years. Zezino waliwo magogenda kuli ogenda kutya. Ulira bulungi nnyo. Enteekateeka mwenda ze balina ezitagenda kujja mu mawulire wabula zigenda bagwako bugwe. Nganze bulijjo nadibanga Promax Ultra nze baleetera before. Ngawe mbaletera information y'emyezi gino gyonna bogenda ojjula mawulire ngeguse nga batandise okwekuba. Kati nkuleetedde ebyabadde ekyankwanzi mu nteekateeka yaabwe enneekusifu gibate bagenda bagamba ebagweko bugwe. Enso enteekateeka esooka yeno wano wammanga. Enteekateeka esooka bagiyita succession planning. Succession planning yenteekateeka nti singa Nyandwe avuddewo bagenda kuzzaawaani. Succession planning eno bateekateeka gye bagenda okusikizaamu Museveni ku muntu yenna. Ompulya bulungi nnyo era nga kino bagenda kikola okiteesaako okiteeka mu nkola n'okukitereka bagenda kiteesaako n'okitereka nga we kituukira babateekawo kiteeke. Bo basuubira okulayira nga 12 omwezi ogwokutaano. Naye nga mweno succession plan yaabwe gye baplaninga nayo bagiteeseteese nga bagigenza kukola ki bagenda giteekawo. Era bana abantu ba MP ba NRM bonna bawereddwa ekkatala ery'okugenda okuba nti
basolooza n'okutegeeza abantu mu constituency zaabwe zonna bagende bakonge abantu mbu babeerewo ku lunaku nga Nyandwe alayira obubbi bwe yabba ku ggwanga nenga ekyasose mu nteekateeka zino 9 kuliko succession plan oba okureplacinga Nyandwe mu ngeri yonna eneeba esoboka eyo mugitegedde mudde bulungi nnyo yeyo ensonga ey'okubiri kati zino mweno succession plan mulimu ennyingo 1 2 3 4 5 kati mu succession plan mulimu ennyingo 5 nkumenyeddeko just omuto kati kankumenyere ennyingo zino 5 mu succession plan kati mu succession plan eno bakkiriziganyiza nti bagenda giteeka mu nkola era nogirowoozaako eyo ne bagiteeka wali ne bagamba olw'okuba nti ensi tetulaba ekituufu kiri nti naffe kennyini tetwerabawo era abantu beekakatako bwekakasa tulina obbabeerako mpaka kuwulira bubi bano abasajja bavudde mu kuswala kati tebakyaswala baswalusa obuswalusi mu kunoonya legitimase abasajja bano Nyandwe Yosoferi yabalagidde ng'ayita mu gayiwo gwe bayita Ayebare gwe bayita Adonia Ayebare amukiikirira mu kibiina kya Mawanga Amagatte ne banne enkwezengeza aba lobbyist yabagambye nti bamuyambe ku lunaku lw'okulayira bw'anaaba atuuseeyo nti bagezeko okulaba nti baleeta ba foreign delegates bangi okuli ba president ba prime minister n'abebitibwa balala okwetoola ensi yonna era nga batereddewo budget yaabwe ya bukadde bwa $, nga bano abantu bagenda baleeta mu business class oba bagenda bafuna ennyonyi zibaleeta nga bagenda bawa n'allowance ow'okusula buli kimu kyonna basobole okubeerawo okubugiriza Nyandwe n'okulaga nti ensi teyamuvaamu so kino ekyokubanga agamba nti agenda kulayira nga 12 aba allocatinze budget namba ng'eri mu bukadde bwa $, ng'egenda ku managing wa lobbyist saako ne Adonia Ayebare okuleeta ba foreign delegates omuli ba dignitaries ba ambassadors ba minister ba president obusisisi buno buteesobola bubeere omukingiriza ensi erabe nti alina abantu bangi nnyo abazze ku mukolo gwe nenga ate akoseza ssente nnyingi nnyo okulaga ensi nti abantu bamwagala era kyayagala okukola okufuna legitimacy nenga tebinatambula bulungi nnyo kulira bulungi nnyo ba MP bonna aba National Advance Movement bategeezeddwa ulira bulungi nnyo bategeezeddwa ne bannabyabufuzi ba NRM okusooka okuteeka wansi oba emabbali enkaana zaabwe basooke bafokasinga ennyo okuteeka amaaso ku butyalo bagenda okukuumira Nyandwe Yosoferi mu buyinza kugina emyaka egireebyereebye okuba nti anaatera okukkirira ewa Ssenkaaba era oyinza obutaddamu kuwulira nga aba National Advance Movement bakubagana bonna ewantu wonna kuba Nyandwe yabagambye balina okumakinga sure nga bateeka ebweru enkaayana zaabwe zonna bafokasinge ku kye bakuumye gavumenti n'okukuuma Nyandwe Yosoferi mu buyinza mu kaseera kano akakazigizige era ne bagamba nti singa ekintu kyonna kigwawo mu budde buno wulira bulungi nnyo singa ekintu kyonna kigwa mu budde buno Nyandwe ne yeekaakamu oba n'azikiramu oba ne wabawo ekintu kyonna essaawa yonna nga batiddemu eri gavumenti oba ligimu yaabwe balina okuyimirira emabega wa Muhoozi Kanyerugaba atwala obuyinza okuva ku kitaawe Nyandwe Yosoferi ekyo kyo bonna bakimanyi bulungi nnyo yakibagambiddewo tugenze mu kawaayira kokusatu bano abantu bagenda kutebolinga biiru olya bulungi nnyo bagenda okutebolinga biiru ekyusa constitution ya Uganda nga bagenda kujja obuyinza ku bannayuganda obulonda omukulembeze w'eggwanga babuze mu parliament kiyambeko Museveni ne banne okubanga tebakyasobola kweguya abantu abamye obulwa ebbanga lyonna ng'ate bo balooza bakoledde ebintu bingi nnyo ezimu ku bbiri zigenda okusooka bagikkiriziganyizaako mu kawaayiro kano tugenze mu kawaayiro akaddako Nyandwe Yosoferi yategeezezza abasajja ba NRM ba MP bonna abaddeyo nti bateekeddwa okumanya nti oba baagala oba tebaagala omuntu gwalinamu obwesigira gwagenda okuzzaawo ye diddigi okumudira mu bigere bonna balina okuyimirira emabega we oba okyagala oba tokyagala yalina okukola ki omuddira mu bigere nabaga tekikyaliko kubuuza era mugenda tandika okuwulira nga bwe bagamba bulijjo nga bakomezzaawo nnyo PLU era abagee buli muntu yenna ng'omanyi nti owagira NRM mutandika okupromotinga PLU kubanga anytime
nze nsobola okuta ekintu kino nenkikwasa mutabani wange mulina okubeera babega obudde bwonna so mugenda tandika okulinga bazizza ekibozibozi kya PLU obwangu ddala olw'ensonga Museveni obudde tekuli ku sayidi ye alina ekibagoba tekyambadde ngoye kibalingiza buli wamu eyo programu esooka tugenze ku programu eyokubiri programu eyokubiri bagiyita solidifying control and loyalty wano wali okulya n'okukomba essowaani programu eyokubiri ye mutajja kula mawuli bagiyita solidifying control and loyalty solidifying and control and loyalty yeruwa muyinza okukwata essimu zino ne muvuma basajja ba NRM bonna ne mbamala ku Uganda naye nga mugenda bavuma olw'ensonga kiba bataddemu walayi mugenda bavuma mubafiireko mugenda bavuma mubafiireko lwaki solidifying and control and reality etegeeza kukwata mutwego n'obwongo bwo n'obwa Museveni nga toddamu kwerowoleza kintu kyonna ne bw'abanga agenze mukamugwanya n'asala ezzike oba n'asala ebyayi ogaabogambi kyekyo muzeeyi tuwulidde osala bulungi obwayi kana akawaayiro namba 2 oba ensonga namba 2 yakuwaayo bweyamo bwabwe nti Museveni kyayogera mu budde buno teryakiwakanya era kyekikola yenna agenda okiwakanya oba toyagala sisitimu ye era aba agenda kukolako nga bwe bakozeeko Agnes Nandutu gwe basibye ku lw'amabaati nga n'abagabba bonna we bali visible ne balekawo Agnes Nandutu gwe bafudde ekiiso kya mbuzi ekirekerera omusi ne kitunulya omubaazi kati wano kiri kitya bambi ba parliament bonna ba NRM ne ba politician Museveni yabagambye nti balina okubeera moloyo mu kibiina kya national platform mu kibiina kya NRM era n'abagamba mwenna mulina okubanga mukkiriza ku byenjogera era mbeetaaga okukozesa emitwe gyammwe so seetaaga mitwe gyammwe gikozesa mu bintu byammwe birala kyenjogera tekiddibwamu mulina kwogera kyenjogedde era kyenkoze yenna agenda okuwakanya byenjogedde bujja kuba bukeeredde ojja kufaana nga Agnes Nandutu oba siki nja kuwaayo mukisa nkusindikira abantu bange bakwogereze babaganja kuba sina kyennyinza kukolera okujjako kuteeka wenina okuteeka okujja nsobola okuyisawo byennina kati mugenda kula kye bayita solidifying control and reality mugenda kula omusajja omukulu ng'ayogera ekigambo nga tokitegeera ogambe nti kino ki bagenda emitwe gye bagitunze almost gyonna tekuli wa NRM agenda kuddamu kulowooza wadde okutegeera bye bagenda okukola bigenda beewuunyisa kati wano kano ke kamu kawakati wakalimu ensonga namba 2 bambi ba parliament bonna ba NRM abapya n'abakadde wulira bambi ba parliament bonna abapya n'abakadde babamaze ddo bakolako ebyafaayo byabwe kye tuyita profiling era nga ba IO aba state bonna abakozeeko dda omu ku omu era babatuukiridde omu ku omu ne bamutegeeza kikyalina okukola nga kikwatagana kali akawaayiro namba 2 ke mbasomedde babagambye nti muyina okugondera ebiragiro bya Museveni ng'omuntu so si abaabalonda so si semateeka so si NRM muyina kusaavinga Museveni ng'omuntu ne mutabani we ke kawakatirwa namba 2 mu solidifying control and reality mu kawaayiro namba 2 tugenze kawakati ko tugenze ku nsonga namba 3 ensonga namba 3 esoma bweti opposition and civil society we must weaken opposition and civil society mumuli ebiina byonna ebirwanyizi by'eddembe muli NGOs ekisinga obungi amaze eddo zidismantlinga financially economically buli kimu opposition yo esigaddewo yakyagulanye abala bonna bali mu control ye kati agenda kukola atya mu kawaayiro kano akokusatu aka opposition and civil society kalimu obuwakatirwa butaano almost bwengendo basomera mu wakatiro butaano mulimu nti financial audit
every opposition figure, mostly in national platform, are going to be audited personally. Binajambagamba ali muteka lyachi, binajambagamba muteka lya protection of the sovereignty. Wano, chajidde wano, mo opposition and civil society, over how to weaken opposition and civil society. Kati kino bagenda kisa mu financial audit, main especially nga baba targetinga abakulembeze ba national platform bagenda boba auditinga one by one. Ekyo mukitegedde bulungi. Mwena abatwala okwemulugunya kwammwe ku bululu bwammwe bwabibwako ng'ekitufu mwawangula nga mugenze mu kooti. Kanka bate menna mwanduke yatema omusika okujjo nga bagenda bikyusa nga bagenda okulwanako na information yange. Mu nsisinkano no bategeezezza nti teri kooti gwegenda kuwa nsala essawa zino. Emisango gyo gyawabibwayo gye giri naye Electoral Commission byerangira in favor of NRM bagenda kulayira basigale nga basavinga NRM nga mwe misango gyamwe babagiyita mu court mugenda ne mutuula omulamuzi n'agamba nti court adijandi paka ng'ebula emyezi nga 8 wa mwaka balyoke basala omusango ogwo nti wawangula nga tokyana kyosobola kuzza. So ekyo mukitegeere Court adijandi yagenda kubeerawo kubanga bo kino bakisazeewo nga bakikkiriziganyizzaako naye nga batera okulwanyisa information yange basobola ekireka baga katuyiseeyo tulwane ne information ya balone ne rumbuye ku information so basobola ekiyisa baga nti kati katumukube katugambe nti court batadde abantu 20 aba 10 tubakkiriza ekyo nakyo kisoboka naye kino bakikkiriziganyizzaako kuba temugenda gira bawantu wonna tugenze mu maaso mu kawakatirwa akookuna. All opposition MP, mostly NUP MPs, state will deploy IOs to find out all the data history or data linen in your family. Buli mukulembeze wa national platform yenna Museveni agenda bakolako kye bayita intelligence nenga intelligence agikola ku family background yo yonna. Tata wo mama wo senga wo baganda bo mukazi wo aboluganda ekona emikwano go basanga inanga alinamu emize michafu bagenda kozanga information bagiteke mawuli ku TV ku radio ne ku bloggers bakukube nga bakubisa information mu public kuvunza ekyo bagenda kikola bagenda kutunda mu babatadeko intelligence officer okunoonyereza mu family yo yonna ani alinamu data lineni oba alinamu emize michafu eyobusezi eyobubbi eyobutemu eyobulyankuzi ejakwata abaana ejabuliki ne bwana batatawo bajja muleeta bamuteeke mawuli bamubeke ekigambo nga kikuba bateka kifana kya kitaawo mizeje nejijo ekyamukazi wo mizejo nejije bateka kya muganda wo emizeje ya muganda ngale bakuteekamu bonna abakozeko da profile somberawo ya about that kijja okujjo nga bagenda mutakikola ne kati nkibagambye bagenda kiti already kiri muzima points emeka omwenda so mwenda abantu kumberenga muri awo ya konsonga eyo tugenze maaso kati wano we wali okulya n'okukomba essowaani ku bantu abasoma amawulire wulira kulungi nnyo wano wali okulya n'okukomba essowaani ku bantu abasoma amawulire Nyando yakitegedde nti ensi temwagalirako ddala ayina giteekako kifuba bulijjo tulina abasoma amawulire nga balina obwongo bwemiridde nga tebakolera gavumenti bakolera NUP ensonga bajogeranga bweri betuyita ba independent journalists kati Museveni yategedde nti ba independent journalists bajjamu kuba nnyo mu nnyingo zino nnyingo eyokusatu yabataddemu buli kibagenda obakola bisookera wano abasoma amawulire tebagenda bibagamba nenze kambi bagabi bigendo batukako ba independence journalist bonna bagenda kunoonyezebwa omukumba batuukeko mu mirembe bamalo batuukako babaguze emboozi ya state eruwa bagenda bagamba tetwagala muwakanye gavumenti wabula twagala mu supporting gavumenti n'ebintu byekola era tugenda kubassa ku musala gwa milioni 2 nga tuyita mu parliament naye bomala okukkiriza enkola eno bagenda kuteekawo obukwakkulizo teri kwogera ku kikolobero kyonna kya gavumenti kyekoze eri abantu oba mu ggwanga
oba okwogera ku nsonga yonna toteekeddwa gyogerako. Kasi tokkiriza contract eyo togenda kukkirizibwa kwogera ku kigambo kyonna kikwatagana kuyisa bubi bantu, enfuga embi, tokkirizibwa. Ojja kuba okola ki? Omenye mateekera bajja kukusiba. Naye nga bagenda bayita babawe contract za myaka 5 bafuna milioni 2 nga sere zino ziyita mu parliament. Naye akakwakuliza akalaka kano nga bannamateeka bagende makende basoma emyaka ena ne basoma mateeka. Bw'ogasoma tofuuka munnamateeka oba osoma mateeka ng'ogalindako knowledge. Bannamateeka bano bagasoma bagenda ate ku Lord Government Center ne basomayo ka certificate ka myaka 2 n'olyoka ofuna practicing certificate ne bakukiza okutaputa amateeka. Kati n'akawairo ke baataddemu nti buli munnamawulire yenna alina okuddayo asome ka certificate ka myezi 6 ku mwaka. Ka myezi 6 ku mwaka. Kano ke kagenda okuverifyinga nti osaanidde okubeera munnamawulire mu ggwanga Uganda. Naye ka certificate kano abagenda okubanga bakasomesa n'okukakontrolinga bagenda kubeera bajaasi ba UPDF nga bali mu ngoye za bulijjo. Gwe bamanyi nti obaddemu ekikuba gavumenti tojja kuyita ka certificate kano era tojja kwogera bintu by'amawulire. Webale kubanga wekomide ku NCK TV ate weerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kubeera nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona w'osinzidde sigala naffe tova.